عليكم ورحمة الله وبركاته. Bw'olabanga akasajja akatini ng'omanya eddoboozi ddene, Allah yamanyi yakweka amaloboozi. Kubanga ate bw'owulira Sekasudayisi eddoboozi lye naye n'omutunulako ate weewuunya. Kaloboozi ka kikyala naye omusajja munene bw'ati. Ebiseera ebisinga amaloboozi gabeera vice versa. Akasajja akatini kawuluguma buwulugumi. Ate essajja eddene kugira nti balese kaana. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala eyatonda ebitondo bulungi. Olukiiko oluli awo nga bwe mululengera, alhamdulillah lwe lukutte zizimu ku nkiiko ezikutte omumuli okuweereza eddiini ya Allah eruuyi eno. Naye ekigambo kye mbakuutira kiri kimu, temuli bakulembeze, muli baweereza. Musa jangu kuno naawe. Musa alazeewa jangu eno. Muli baweereza so si baki? Kate mu baana abaweereza Musa yakyasinze okuba nga ye muweereza omukulu so si abakulembera, abaweereza buweereza. Kubanga abatusookawo abalongoofu batugamba nti sayyidul qawm khadimuhum. Buli tukuteeka mu maaso tukulembere manya gw'otuweereza. Kubanga mwenna saabalabako Musa nga anoonya e Kampala. Bwe yali anoonya e Kampala saabalabako. Amakulu ye muweereza omukulu nadde eno tukoze tutya tenti, tukoze tutya emizindaalo. Bano balaba bano be bakama bammwe. Bo bajja buzi nga batuula, gw'omanya omukyere gy'ogujja, gw'omanya tenti gy'ozijja, amakulu gwe muweereza nnamba ki? Tolina gw'okulembera n'omu. Kaakati Allah tabaraka wa taala abawadde ne musobola okutuuza abantu bano abatali baqaadi, toli mufuti. Amakulu Allah basiimye oba oli awo olw'okuweereza eddiini ye. Naye olunaku lwe mulirowooza nti muli bakiitaalo temugenda okugwa. Mutuyite tujje wano nga aliwo abantu basatu. Temugenda kubeera bakiitaalo n'olunaku n'olwo. Wabula ekitalo kyammwe kiriwa? Kunyiikira kuweereza ddiini ya Allah. Kyekitalo kyokka kye mulina. Kulaba abantu basomye batya, balidde ki? Nga ye ware yokka gy'olina. Dalasi n'etambula etya so si mundabye. Kakati nsaaga nze. Nsaaga ngambikako. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bagenda e Rum okusinkana bakabaka beeyo. Nawerekerwako jeno. Omu ku bajjena baliwo ab'amaanyi, Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, bonna bajenos. Kati nga womanye eddungu, baludde mu ddungu, basula mu ddungu, baguubye, baddugadde, bonna bafaanana bubi. Kati ate nga banatera okutuuka we balaga, ensolo zalina kusala mugga, amazzi ne gabasamuukira. Kati omuntu addugala ate bw'asamukako amazzi aba alabika bubi. Zubair ibn al-Awwam agamba mukama we nti mukama wange, tuyite mu katale tuguleyo ku bikanzu ebirala, tunasinkana bakulu ndaba tufaanana. Umaru yatabukira omusajja n'amugamba nti munnange obadde ki? Allah atuwadde ekitiibwa lwa busiraamu singo ye. Ekitiibwa kyaffe n'okubuutikira kuno kwonna n'ensolo tumanya kutambulira ku ki? Ku busiraamu, si kwambala bulungi. Tugenda tufaanana bwetuuti era bwe baagenda. Batuuka mu lubiri bali babuuza nti obange bano bweda bwe tulinze bano. Bo bayambadde batonya mooli, bambadde ebijolubeero, bambadde zaabu, balina babodegaadi. Eddiro lyonna likola bwe riti. Nga bagenda bajja abasajja nga mukwano gwaffe azze abadde wano. Mumulabye abadde wano. Nga oba tobamanyi oyinza nti baleka balina sooti. Naye ng'olukiiko lwonna lulinze abo. Olina baga nti ebyo bweda bwe tulinze ekitiibwa kyabwe tekiri mu kwambala. Awo bakitiibwa nnyo. Bye bigabo bye mbayolekeza. Ekitiibwa kyammwe kiri mu kuweereza kiki? Ekitiibwa kyammwe kiri mu kulaba abantu bano tubongeddeko tutya elimu, tuteeseteesa ddalasa so ate mu birala nga bwe wandisuubidde. Bwe bubaka bwange bwe njagadde otuusa eri ttiimu ya Musa. Era nja kumusaba ajjewo ttiimu ye yonna insha Allah tabaraka wa taala.
eyo nvuddeyo nja kusooka kwebaza abayizi baffe betusoma nabo, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi betusoma nabo ku social media, ku matv, tumukola kyamaanyi. Fena tuli bayizi. Omusomesa tayinza kusomesa nga tewali baki bayizi. Kati bwe mubeerawo naffe tuba tukola. N'omuyizi tayinza kusoma nga tewali musomesa. Kati tukwatagana babiri. Nze muyizi namba 1, gwe oli muyizi namba 2. Tulina okuba nga tuli wamu ffenna, tubeebaza nnyo. Naye ne ntwala okulabula nga sinneeyongerayo. Social media kuliko abasomesa bangi, naye abamu babuloga, si basomesa bayirimu. Weegendereze oyawule ebintu ebyo. Oyawulirawa nti ono musomesa wa irimu, ono buloga. Buloga ye buli akagwawo kalanduka nako. Kakati kino ne kino ne kino nayambalira oyo. Waliwo pasa yagaye bwati ne bwati nayambalira oyo. Waliwo kakati ettaka lye baatuze ery'obusiraamu oba abimanyi oba atabimanyi. Ekigwawo kyakola ki? Omusomesa wa irimu tabeera mu komedi kiko ekyo. Gwe genda otunulire emisomo gyo ku ssimu zo naki omusomesa owa elimu taba bwatyo. Birimu enjawulo. Tolanduka na by'otamanyi. Ye yeezira ku abeera obundoozi abeera na ku ssimu ng'asindika bwati. N'akalaba n'akawuliriza n'ateeka wano essimu n'agyetunuzaamu. Yawula omusomesa wa irimu ku ki? Ku buloga. Buloga alumbagana gwalumbaganye n'amuvuma naye ne bamuvuma naye n'akawuliriza. Kati ate naye neddamu n'avuma naye ne bamu oyo komedi. Omusomesa wa irimu gwe kennyini obwongo obukulaga nti ono wa irimu, ono buloga, ono comedian. Ate ku mulembe guno abasinga okulabika ennyo ku Facebook, simanyi WhatsApp, buloga. Tusobola okuba ne seeka waffe nga si buloga nga talina na tutumu naye nga alina irimu atumala. Ffe twagala ettutumu. Seeka gundi wa tutumu mumulete mu ddalasa. Seeka gundi wa tutumu twagala seeka gundi. Bw'oba ogenda tegeka ddalasa wano twagala seeka gundi ne gundi ne gundi be tulaba ku ssimu zaffe. Eyo nsobi. Abamu balaba ku ssimu yo nga just nkofira na kanzu nga irimu balina bwezi tutumu si irimu. Irimu kirala ne tutumu kiki tebifaanagana. Si buli alina ettutumu tyaba ne irimu. Seeka waffe ali ku kyalo ng'alina irimu nga talina tutumu atumala tuleke eddalasa yabatusomesa. Obuntu obumu bwawudde. Ekinjogeza ebigambo bino bw'oba oli ku misomo egyo ng'ogidownloadinga gijje mu ssimu yo, olaba kaba keetolola bwe kati ezo sente zo zireme kufiira bwereere. Buli downloading olaba wakantu akeetolola bwe kati ako banuuna kiki? Sente zo. Ogenda okumaliriza yadda yanukula simanyi seeko omusimu weddewo ew'egindi, yadda yanukula simanyi gundi wegundi yamuwumudde naye n'amuwemula. Kati sente zifiiridde. Eyo nvuddeyo. Ekibuuzo ekibadde wano Sheikh Al-Hafidh Abdurrahman Mukisa ekyabalongo. Ekisookera ddala mu basahaba mulimu abazaala abalongo. Buraida bunu al-Husayb al-Aslami yazaala abalongo radiyallahu anhu. Bamwitanga Buraida bunu al-Husayb al-Aslami. Yazaala baki? Yabalongo nga balenzi. Akamu n'akatuma Sulaiman, akamu n'akatuma Budala. Yali mulwanyi. Kati abasahaba abo kye baakolanga bwe baazaalanga bubbebi bwabwe nga babudduse ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam abwe ku dduwa. Buraida bw'atuusayo abalongo be n'abanjula ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulullah, Allah atuwadde abo. N'abukwata n'abunywegera n'abuwa edduwa n'agaya entende n'aziteeka otuzzi mu kamwa twabo n'amugamba atwala. Waba kubanga waliyo omukolo omukulu ku balongo mu Busiraamu yandibadde amugamba nti mwana musoko ojje katono te abazadde balongo te bino wammanga bikulu, naye teyamugambayo omukolo n'ogwo okuggyako nga tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali yeerabidde oba yabikweka. Buraida bunu al-Husayb al-Aslami yazaala baki? Omulongo asooka ye Budala, omulongo w'okuli ye Sulaiman.
nabbi talina mukolo gonna sallallahu alaihi wasallama gwe yagamba, era talina linnya n'erimu lye yalonda nti bwe muzaalanga abaana babiri nje omu abeera kino omu aba kino, naye ng'ayinza okuba nti yali yeerabidde. Ekyo kitumala ku nsonga y'abalongo. Ensonga Allah zaataawa makulu, lwaki ffe tuziwa amakulu? Ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam zaataawa makulu, lwaki ffe tuziwa amakulu? Ensonga z'abalongo Qur'an ne hadith tebyaziwa makulu, tebyaziwa budde, ffe kwe tufiira. Okumanya abalongo baweebwa ekitiibwa wano waffe mu Buganda. Natambulako lumu twalina dalasa nga tugenda kulinnya lyato tusaye tudde eri, kati useeko mugo nalina nga kato yali musajja mulongo. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula by'abantu kuno ku nsi. Kati obusajja bwagala okusimbula ate ng'aluddeyo, nebaga nti nedda mulinde Sheikh Kato akyali mu kigajja. Kati ku basaabaze kuliko abalongo. Tebasimbula, omala kunywa ku mazzi. Wira situmanyi nti kuliko omulongo kuno, wala tumalawo. Omala kunywa kuki? Kubanga jjajja ayinza okunyiiga n'atuvuunika mu nnyanja. Nenkulabira firi aganze siri mushiriku. Baali bakumye yingini tebagizikiza, anti aganya okunyona amazzi. Abasaabaze baali bangi, swali fekka, kwaliko n'abasaabaze abaki abalala batambula ebyabwe. Naye agamba nti nze omuvuzi sisimbula lyato lino wano ng'omusajja ontanywedde ku mazzi, ono mulongo aliko emikolo. Weewuunye nga si kitaawe si kojjaawe, niye alaga nti wakyaliwo emikolo gy'atamalanga. Oli yamugamba nti nze ennyonta tennuma, ennyonta tekola ki? Naye nalaba omusajja bambi ng'akulaga imaani, nyamba wakiri okumbeko olubatu lumu, nyamba. Olaba imaani eyo okumbeko olubatu luki? Naye era yagaana okuganywa, ne tutambula ne tugenda ne tusomesa abasiraamu, ate ye yatuzza kennyini nakati weetuli. Naye kennyini ndowooza akyali eyo ku nnyanja apakasa mirimu gye. Naye kati ndowooza olabye imaani eyo byataawa makulu, tobiwanga makulu. Ensonga endala, waliwo ekibuuzo era ekibadde wano ku Sheikh Abdurrahman Al-Hafidh Mukisa. Omwana okuluta dda, twongerako n'omwana okugenda n'omwami nga si muwoowe, yafuna isima, ne badduka baleeyo mu katawuni ebukimu gye basula. Kati bajja bakuleetera sukaali n'omugaati n'ennyama, bagambe nti ebintu bino mu bipaakinge muddayo nabyo. Maama oyo muwala wo omugambanga nti muwala wange siyinza kulya bintu bya haraamu, wadde kasukaali ewaka tekaliiwo ogumanga, wadde tuludde okulya ku kanyama tokkiriza okulya haraamu. Taata wadde balesa emitwalo 10 embeera mbi, mugende nti mutabani nze sibawowangako wano, kwata sente zo zitwale. Ekimu ku bintu ebinyiga mu bulamu ye mukadde ogaana okulya sente zo. Weebuuza nkola mulimu ki ku duniya? Ogumanga wadde embeera mbi, bayisekiriza sukaali 20 bazisitule baddeyo nazo, bagende tumubireka wano. Tugattako neyeefumbiza yekka, tebana kwefumbiza, yeeralula nadduka neki n'omusajja. Kati balina baana 2 basatu, kisooka tolinnyayo, abazaale abazzukulu bameka tolinnyayo, kubanga okulinnyayo b'otaddemu sitampu. Kabaweereza ebintu nga biri boda boda ereese enkoko ereese ettooke, banne babiweereza nti gundi tobijjaako bizeeyo bibawe, bagende sibirya. Omusibira ekikookolo, buli kimu kimutame, anyigirizibwe, oba oli awo anaddeeka. Naye abazadde abamu ali awo balesa akasente, ate embeera nzibu, wallahi ne Allah embeera nzibu nnyo, sente katuzirye. Olukati lwotandika okulya byaleese oba omunywezeza eri, era yagamba banne nti bulijjo tugendewo omukadde netumutwalira sukaali netumutwalira byetumutwalidde n'abirya, kaka byennyini byogoba. Eyo nga nvuddeyo nadde njala kwejjukanya wakati wange nammwe ku nsonga ezimu ku nsonga nabbi zaatukubiriza sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. نبي يتugamba صلى الله عليه وسلم mu hadith eno muyitirizenga nnyo okujjukira omukayi w'ebiwooma nga kwe kufa. Akthiru dhikir hadhimi ladhat almaut, muyitirize nnyo nnyo okujjukira akayi ebiwooma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam fenna tumanyi nti musajja w'amaanyi mu kutya Allah, naye kennyini okufa kuyita akayi ebiwooma. Lwaki yakuyita omukayi w'ebiwoomu? Tayinza kubanga balo bamugolodde awo emmere n'ekuwoomera, oba mukyalawo katabaniiko mu myaka 4 5 bakagolodde awo tibalete ku nkoko, mpozi nga muli basezi. Toyinza kuwoomerwa mmere ng'omwana oba mugolodde awo, mukyala oba mugolodde. Hadhi min ladhat, omukayi w'ebiki? Lwaki Nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo okujjukira omukayi w'ebiwooma? Buli wolowooza ku kufa, ebyetaago byo mu duniya bikondeera. Buli wolowooza ku kufa, ebyetaago mu duniya bikola ki? Bikendeera. Ebyandibadde bikusindikiza ogwa mu haramu, kubba mataka, kubba mamotoka, kubba sente, kati ekigaa nti nziba byaki nga malayika walumba nninzi. Buli wolowooza ku kufa, ebyetaago byo n'omukwano ogubadde obiinako ennyo gukakkana. Amakulu n'okola halal, byonna obasobodde ofuna alhamdulillah. Ate buli weerabira okufa, ebyetaago byo birinnya nnyo, n'akatono kifuuka ekinene. Gwe okimanyi nti omuntu akulayo oluwanyi ku kibanja n'alusembeza enta 2 naye ng'akabbamu kyako enteezi, naye wali yalaba nti afunye ekibanja kinene, tewajjawo wadde ekitooke, kubanga ekinya ky'ekitooke kiba kinene. Asembezayo oluwanyi enta 2 nga ye alaba afunye eka namba ey'ettaka. Kwerabira kufa, ako kokka alaba kiki kinene afunye. Nze nkulabira abasajja e Kampala muka bagenda ne zeekolobola ziti katini, yeekolobolaku katini bweti, ne bamalawo essaawa 4 bali ayo okukola halal. Bw'olowooza ku kufa, weewala haramu. Bwe weerabira okufa, gwofa ssente kuyingira mu nsawo, oba zitya nze sibinkwatako, oba ndyazamanyiza bye balimanya. Sinze mbazaala, sinze mbazaala, siriko jja waabwe, tombulira ebyo. Naye nga byonna byakusasula kukiya. Kyava atukubiriza sallallahu alaihi wasallam yagaa nti akthiru dhikri hadhimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira omukayi w'ebiwoomu oleme kumenyeka nnyo na duniya. Hadithi eddakawo wansi n'atugamba sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin nazala bihi. Omu mmwe teyegombanga okufa. Kiri haramu okwegomba okufa olw'emisiiba gy'edduniya egikutomedde. Ennyumba yange eyidde, nagenza otuka ku dduuka nga liweddewo, edduuka libaddemu biliyoni ya ssente eryo, kati ngenda kubeerawo ntya. Tokkiriza kwegomba kufa olw'emisiiba gy'edduniya. Omwana yanfaakawo n'omukazi nanfaako, kati edduuka liyidde, byonna bizibu biri ku nze omu. Kiri haramu okwegomba okufa. La yatamannayanna ahadukumul maut, teyegombanga omumwe okufa. Burri nazala bihi, olw'obuzibu bwasanze. Ekimu ku biraga nti omuntu wekwegomba just kukifiiringa mu mutima niwe batoyogedde, kibi nnyo okwegomba okufa. Kaba akabonero akalaga nti gy'olaga ate wabi nnyo n'okusinga gy'ova. Kati wegombayo ki? Kubanga ate ayinayo kaalinayo, ng'alinayo essala, alinayo okusaddaaka, alinayo ziramanzaani ze, tayinza kwegomba kugendayo. Yeegomba Allah amuleke wano ayongere kuli. Yeegomba Allah ndekewo ramanzaani eno nayo ngisiibe njigatte ku ziri. Bw'aba alinayo kasente kawumula, yeegomba Allah amulekewo akoleyo kuwumula endala gatte ku ki. Buli wowulira nga weegomba okufa, manya mu ntaana tolinayo kalimu kalungi naako. Kambabuuze ekibuuzo. Omuntu alina miliyoni 5 ku akawunti ye n'atalinaako,
ku bonna ani akola ennyo alinako yakola ennyo zeyongereko ate alinaako wadde nga kuliko zero bakera nakwebaka bakera kwebaka bwagiramu bwati nagenda mu luddo naye nga alina miliyoni 5 ku akawunti tebebaka azuuka 10 ewaka atuuka 5 za kiro lwaki akola ebyo byonna akole ki ayongereko ku sente zive ku miliyoni 5 zigende ku 6 zigende ku 7 kyekimu omuntu alinayo emirimu emirungi mu maaso ga Allah yeegomba kusigala wano ayongereko abatalinayo bwafunayo ekizibu ne kimunyiga ayagala gendayo gyolaga wabi okusinga wano gyolaga wa mutawaana okusinga wano sigala wano kiri haramu okwegomba okufa olw'emisiiba egy'edduniya ekikubirizibwa ku misiiba egitomera kiki bugumiikiriza Allah yagireese egyo emisiiba Allah yagireese era amanyi wegigenda okuggwera ako kajjukiranga ye kennyini yagindeetedde tamanyi gye gigenda kukomeekereza amanyi gye giva ne gye giraga si bwe kiri gwogwo guli gumu saburu bugumiikiriza kaakati bwe kibanga okwegomba okufa kiri haramu ate okwetta eyo kabiira min alkabairi okwetta eryo zambi ddende nnyo okwemalawo era waliwo hadithi alqudusi nga Allah atugamba nti abdi badarani binafsihi faharamtu alaihi aljanna omuddu wange ayanguye okwemalawo nange sigenda muwa jjana nga yogera ku kwetta buno obulamu bwe tulina si bwaffe bwa Allah bw'ogezaako okwetta akuvunaana ye nga tolana kutuuka eyo wano wetuli bwa gavumenti nekimanya nti oyagala kwetta poliisi ekukima paka munda ku lwaki si bubwo bwa gavumenti sebe ne bakimanya nti oyagala kwetta bakutwala paka munda bakuteeka mita yimbo abeera eyo azanyira ku bugagga bwaffe obwo bugagga si bubwo yagala kufiiriza ggwanga tufiiriza musolo kufiiriza baana baffe wadde yatuzalira abaana balanga 10 bakuteeka eyo kubanga obulamu si bubwo kiri haramu okwetta olaba baganye kwegomba bwegombi kufa ate olwokwemalawo basahaba ridwanullahi ajmain lumu bali banyumya ku munnaabwe omulwanyi namige alwana n'amalawo ababe nayamba ku balala bali obubi nadde eno nadde eri Allah yamuwadde ejja n'omusajja oyo nga byetala mu lutalo kumbe nabbi sallallahu alaihi wasallam abawulira nababuuza munyumya kwani nti kugundi aga nti omusajja wa muliro oyo omusajja gwe munyumyako wa muliro subhanallah ate nabbi tuyinza muwakanya neffe byetula bakola mu lutalo biraga kiki jana ate lwali awo nga bafunayo olutalo nga bagenda ng'agenda afuna ekisago eky'omutawaana mu kafo akazibu neyeeyisaamu ogwambe neyeeyisaamu guki ogwambe yaga nti ekyo nabbi kyadde atugamba yali mu kugumiikiriza obulumi neyetta ate ng'okwetta kabonero k'abantu bamuliro ekyo nabbi kyadde atukola ki ffe ojjo tulaba bino yeetala addamu naddamu lyaddamu yeraga nti oyo omusajja gwe mwogerako wa muliro beyamaliriza yesi okwetta kintu kya bulabe then ate okwegomba akituganye sallallahu alaihi wasallama wabula omuntu akkirizayo okwegomba okufa mu layini egi lwa nsonga za ddiini naye nga kufe wanani okwegomba okufa ensonga z'eddiini nga emukoze eki tuli fenna Allah tuyinza mu Qur'an ebyali ku Maryam qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya Maryam yasaba kizinga nafadda nenva mu nsi eno nembeera nga abantu bannerabira ekimukozesa ekyo yali ddiini kubanga ku kyalo kwawangaalira yali amanyikiddwa nti mukazi monna ddiini lukulwe kaakati agenda kudda n'omwana bamubuuza omwana kitawe yaani ye kaakati ndowooza olabye abantu bamu bagenda ne beyita eb'eddiini kati wuuyo oyo munnaddiini kiwuuyo yazadde no taata w'omwana aluwa awulidde ng'alaba ansa eziriwo zonna tezitegeerekeka kaakati
naga nti eddiini yange abantu gye badde bamanyiddemu egenda kuyikamu amazzi. Eddiini yange kubanga yali amanyikiddwa nti mukyala waaki, naye kati essaawa zino olubuto walugyeewa, otunotuka n'okuzaala omwana tunnyonnyole, era ng'agenda kukosa n'abalala. Nze abantu abeeyita nti baddiini yabwe tombuulira, neegomba okufa olw'eddiini ye. So si ennyumba yayidde muka bagibbye kakati wallahi nze mpulira njagala kuvaawo. Abakyala afiiriddwa omwana we mu mwaka gwe gumu n'abba mbwayagala kugenda abeegatteko eri gye bali. Omanyi ekiri eyo, ayagala agenda abekole ki abeegatteko. Kyakizibwa mu busiraamu okwegomba okufa nsonga kakati wano wakufaani alina okwegomba okufa ali Mariyamu yalina ensonga ye nga nnene era teyetta yegomba buki bwegombi nga Allah bwatunyumiza mu surati Mariyamu. Awo tusese tugenze eri tukubiriza kulowooza nnyo ku kufa ate tuganye okukwegomba kubanga okufa si kirungi wadde gaffe aga okujjako kwoyo yateekateeka gyokoma okusigala wano n'okeerewa ofuna emikisa egy'okulongoosa okwongera ku ssala eza sunna okwongera ku kusiiba okwa sunna okwongera okutula nga gano. Hadisi gye nsembyayo ojja kunyigamuko kubamu naye tujja gendera nga hadithi ntuufu eya lakhinu mautaakum la ilaha illa Allah. Lakhinu mautaakum la ilaha illa Allah. Nyedako naye njagala nnyo tujja kwetaaga nnyo obwongo kubanga ekalubamu. Ekigambo talqin kitegeeza kwatuza. Talqin kitegeeza kukola ki? Ne mu Qur'an wa innaka latulaqa al-Qur'ana min ladun hakimin alim. Alikundiri ali amaze emirimu gye olutandika la ilaha illallah oyinza okuwulira omuggo wano obuziba ne buli nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam alisya talakalimi abatali baki tosanganga abantu muluke bakubye bagudde eri bali mu kwogera bigambo bisembayo bwe baatuze kati obuzibu obuliwo bwe bulwa bwe mala baatuza famire wezikuzika tugenda kukola tutya bali mayiti yaabwe mubaleke batwale kiki si wali buzibu oli atereziza gyakola ki gyagenda ate bano bebagenda okukola biri eno gyakola ki gyava. Hadisi etegerekese bulungi, hadisi sinfu era ntuufu eya talakaini ey'okulakkana naye ekikulu ennyo ono asobole okuba nga omuyambako ayogera ekigambo ekyo mu kaseera akasembayo. Wabula Allah tusaasire akaseera ako akasembayo okwatula ekigambo ekyo ku lulimi. Oyinza okugera n'Olufalansa n'Olujamani naye nga tuyatudde ekigambo ekyo. Tola nti omanyi Lufalansa mu kaseera akasembayo osobodde okwogera kizitowa nnyo ku lulimi mu kaseera akafaanagana bwe katyo. Nze ngenda kusigira ekifaananyi. Nakusuubira nti obaoliawo ngenda kufa alaba nga akyaliwo kumba obudde bukoze eki bano aba bamulaba beabalaba ekyo nti onalabika munaffe aweddeyo agenda naye ye kyalina ebyokukola kyalinayo nesafaari ngenda Mombasa toweza ate byakufa kumba obudde bukoze eki. Era abantu oluusi yereeta mu ddwaliro ng'avuga mmotoka ye oba piki ye nalwadde bumulidde natandika okulama namugamba nti ya Rasulallah emali nina nnyingi kati omuwala agenda gikolamu ki kanjigabire umma eyo yonna yonna emali njekere omuwala omukawala kamu bwe kati. Nabbi namugamba nti emali girekere omwana wo. Namugamba kale kambawe 70% omuwala atwale 30. Nabbi n'agaana. Kale kambawe half omuwala atwale half. Nabbi n'agaana.
paka yamugamba nti athuluthu wa thuluthu kathir, umma kanjiweko 30%, muwala wange atwale 70. nabbi namugamba nti kale tuwe 3 ku 10, naye nakyo kingi. wabula ekiri mu kisa eyo ekyewuunyisa, yawona n'addawo n'agenda n'alwana n'entalo, yaddawo n'agenda n'alwana n'entalo, ate abaliwo bonna ne bamusookayo omu ku omu. nabbi n'afa sallallahu alaihi wasallam. Abubakari n'aboosi era ndagira bulagizi, njagala kino nekino nekino, nemugamba mpulidde ssebo, kamuwe ku muzindaalo guno atwesala amatwe n'obugambo bubiri wakiri. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde waffe ssebo Imam ssebo Sheikh Seruyange, omukulembeze mu kitundu kino n'abakulembeze mwenna. Okusookera ddala njaga kwebaza abateesiteesi b'eddarasa eno. Nafuna okuyitibwa mukadde waffe mukulu Nsubugoyo Musa okubaawo nange ng'omu ku bayizi okujja okweyongera ku irimu. Era ssebo Imaamu okuva natuuse wano ssebo sibiriddewo nga bwe nazze. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi obwo era bugendere ddala mu maaso. Mazima gali nti ebyokwogera byandibadde bingi nnyo, naye sigenda kubaako kyenjogera olw'obufunda bwaki n'omulamwa gwaki gwa ddarasa eno. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nze badde manyasomeseza dda, nadde manyasomeseza. Kibuuzo ekisooka, Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze mbuuza nti kiramulwa kitya kiramulwa kitya bwe tuba nga tugenda okusaala, abambi bonna ne bambuusa n'akatema mala kufunza tokyalina kyakubanisa kubye nkumazeeyo. Naye yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, yamugamba nti wasse waki wasse ti eyo shahada yadde agitula kunneetaasaako, wayuziza ekifuba kino okeberayo, wadde omuleka okwogera wano kimala. Ebyo ne mu kifuba tetumanyi, tebitukwatako. Nyini kutegeera biri eno gyali, tebamulimba tebamufera. Nyini kutegeera biri muno wa ya'lamu ma tukhfi sudur, byetukwese eno munda abikola ki? Abimanyi, ye tebamulimba. ekibuuzo ekyokubiri, bwe bansomera talkain sigenda mu jjana kiriko baatide, bwe bamusomera talkain ndowooza eno eyaffe yatukuza, ategeeza eyaffe talkiini eyaffe ate ayinza kukyogera ekyo. Ekyo kisemesa muntu genda mu jjana. Si buli nsobi gyokola mu tokyafunye ejjana, eyo nsobi busobi. Eyo nsobi busobi, tekitegeeza nti tokyafunye kiki jjana. Fooni jjukira nti eno Africa bintu byakutetenkanya butetenkanya. Tetuli nga abali mu Europe. Abazadde basabireko ku Allah, baluŋŋamye, ogezeeko bajjukiza, bw'oba tubasobola obatumire, abayinza obanyonyola, naye toyokya bibbo byabwe kubanga oba tolina kyokoze. onabuuza singa tusanze abeera akuba ebitabo oba akuba ekitabo, abeera mushiriku oba omukubi w'ekitabo aba mushiriku. Okuba ekitabo kwe kulagula okuwalabu. Okuba ekitabo kwe kulagula be basawo abakinnansi abawarabu. Ffe twakivundamu kuba kiki? Kubanga bo bakozesa ennyukuta za luwarabu ne aya za Qur'an. Naye babeera basawuzi, abasawo ab'ekinnansi abasiraamu.
era ebuwarabu babeerayo era babakwata ne balaga ku tv nabo nga balina embugo zewaabwe olidde kati okuba ekitabo kuba kusamira naye nga akozesa lulimi luki bebamu ngozi omuchina naye akozesa mbugo bigo bitegerekese na onabuuza nti nze ndi mukyala era ntuuza okufumbirwa masha allah omwami twalina si musiraamu akkirizibwa okusiramuka kwolwo enyizo babawuwa omwami yagamba yetwalina mugamba oyo si mwami ekyo kigezo ekyokuva wa allah alabe oba onosulawo eddiini oyo si mwami ekyokubiri bwobanga oyagala babawowe naye kanate bwakyonoona kubanga agenda siramuka tugamba salla sallama nti adduniya sijinul mumin abatambulatambula bantawaanya lindamu muvubuka soke mulindemu tujja buga batofaayo